naye emyaka 3 in fact ebiri egisembyeyo mwakuba final ogwazeko kyakusatu ku luno omwana yeralikidaga temukwata ekyokuna newankubadde ng'entandiko tebaddembi. Ekirubirwa kyonna ffe kyetukkiririzaamu nga olukiiko abawagizi coaching staff ne bakadde baffe mukadde waffe Ssekibobo n'olukiiko lwe twasalawo nti buli mupiira gwe tusamba leero gubeera final. Buli mupiira gwe tusamba gubeera final. Era baganda bange ab'ebusiro babalowooza tugenda balekeramu nedda. Buli mupiira tusamba final. Ebyesese tujja kubyogerako. Tujja byogerako naye essaawa zino tusamba final. Ate era n'ensobi ezaaliwo nti amasaza kati yegasinga okubeera mu ttiimu ez'amaanyi. Era okusooka okutuuka first attempt yaffe waliwo era lessons zetwayiga ne season ewedde waliwo bye twayiga ne season eno bitulabye nga tulinotereza kino so tutambula sofa tutambula nga we enteekateeka bwe yali bwe twagiteekateeka mu kusooka kyova olaba buli mupiira gutugezezaako gukwatanga bwe gulina mu kaseera kano ng'ogyeko ebibadde bisoomooza kuba mu sente muzirina recruitment yekolebwa technical staff y'omwaka gw'eddozo omwami bakooki obanga 10 nga bonna weebali era season eno bisaza lyagenze ligabonako omwomu newankubadde nga bamu gye bagenze tebyatambudde bulungi. Biki ebikoleddwa byofokasinzeko noga nti ku mulundi guno newankubadde bwe bibadde biganye neffe n'olukiiko alisi tutereezezaamu kwano babadde batyatulemeseza okutwala ekikopo kino? Ekisooka recruitment squad ya Kyaggwe ndowooza kati yesinga okubeera ennungi. Nagirabye wamu ne discipline mu lukiiko olutesitesi kikulu nnyo. Owulira enkiiko ziri kuyomba, owulira owesingo bakyamaani bamugoba bugobi ne balyoka baleeta agi nti omupiira guno naddala enkiiko zino kasita zitaba na discipline. Abasinga abamu babeeranga ku nkiiko nga baagala kufunamu yatagetinga muteeka ku lukiiko funa sente, naye olukiiko lwonna kasita luvaamu ekyo ne lumanya nti esente zonna ze bakuŋŋaanya zirina kgenda ku ttiimu ate si gwe official ate kusooka kugamba nti ate nange bansasule. So ekyo kitereezezza nnyo era kyali kitukolamu bubi nnyo emabegaawo nga kulonda ku lukiiko oze kuweereza ate oyagala get collection gwoba osooka okola ki okutwala kasente kagotwala ate nebiba biriwo kyeka bye biri mu basenaani eyo simanyi nti abazanyi olaba bakunga we balabanga omupiira gubaddeyo nga naddala muli waka ne bakuŋŋaanya sente abazanyi basuubira allowance zaabwe naye ate we mudda ne mubajuliza ti ate allowance ate chairman atutteko zino ate manager atutteko zino ogenda olaba nga n'obwongo bw'abaana tebuli setodde. So Kyaggwe ebintu ebyo tubikutteko nnyo kyova olaba omwana asobola obeera mu kampu nga tali mu kulowooza ate allowance zange ziri zitya ate kino ate sign on fee wange samufuna nedda. Ebizibu bye tusobola obeera nabyo mwana byawaka nti nina mukazi wange neeraliikirira agenda kuzaala oba ndudde okulaba ku mukazi wange naye bino byonna ebiri manageable tugezezaako okulaba nga tubikwatako. Ate n'ekirala abawagizi coordination y'abawagizi ba Kyaggwe n'empisa n'obukakamu bye batukolesese naye abawagizi ba Kyaggwe ne bavaayo nga booleseza empisa bulungi era we tubasabira nti newe tukyaza sese waffe tetukola revenge era nzemba mbategeeza nti bye batukolesese byonna ffe wano tugenda kutambuza bulungi. Ne batukuba goal emu emipiira gyonna ne bagijjamu omukka emipiira gyonna ne bagijjamu omukka bonabukoddo ne baboloboyi tebakyaliwo baboloboyi bonna ne babula kye batukolesesa enkirojja ne batuyiira buli kimu kye baagala